Bageno zima ngochali na mupitu ndoza. Senda munana wali okola. Kubanywa. Azina kwali. Bwato zima hiyo jakuma yetu tugeno kola naye. Yeah. Ogenda kwa nayo ruyimba. Naye bali bachali betajja nabo. Yeka. Bizoto omugobye eyo. Kitegeza ogenda mujira ddala. Nze muyimbi. Agenda kujja just for project. Style okijja okuba. Eja music. Nimba zouk, rumba ne soka. Tuwe mwakapera. Oh Marianina oyine empisa nnungi n'amaka gaffe ogawadde ekitiibwa onkuumye bulungi nnyo Marianina. Oba nyimbe gwe kalo Nedda oze wano ngozesa bakolabo ne Chameleone. Twali tunyimbe. Kisoboka okubanga kituufu kubanga Chameleone alina yo kuva mu 98 ate naba kuyimba. Ngaterina mmanyi. Ngaterina mmanyi. Ngaterina mmanyi nga tugenda naye Kenya nga tugenda naye Ludda kituufu buli omu yalera munne. Ng'omukubirako kati waleebwa abaga nze nkuba instruments. Bw'aba asazeewo kumpayo kolabo nsanyukirako busanyukizi. Kikye nnyo. Ibanga lirinze ebyo binyuma. Oluyimba mwaluwandiise. Tetwetagisa na kuwandiika. Ne batuyingira kati mu studio tugenda kukola satu ez'ekiro ng'oluyimba weeru. Computer bana hard disk. Human being bana head disk. Kati biri muno bingi bijja kuvaamu. Chameleone omusajja tomubikka ate. Omanyi gwe otula mu ngoma buli omu agamba buli omu awulira mu baasi zo. Ajja kwerwanako naye banaawulira nga ndansi otokota lyaga waye nange neesera. Kazonto akatote kanyiige. Andi zonto omuto si muyimbi. Muki comedian. Comedian kituufu. Si muyimbi. Mu kibiina kya Wuma mwoli. Nnyo. Wewandiika. Genda okubenya mu lisiti. Ate ogamba mpita mugenyi wano sizenga munnamawulire. Nzizenga muyimbi. Na wano nyimiriddewo nga muyimbi. Kati oli munnamawulire, oli muyimbi, oli comedian. Ndi mulimi, ndi mulunzi. Byonna byange. Eboloya buli wamu ojja kunsangayo. Ate ndi mujjanjabi. Chameleone. Wobadde eri oyogedde ebigambo abantu bonna ne beewuunya. N'oyogera ku kintu mbu abayimbi babeere bayimbi bapromota babeere bapromota. Abantu batandika okwebuuza olabyeko ku wano ku bapromota. Omanyi nja kugamba nti Abaganda baga nti amazima gakaawa. Naye oba oteekateeka nga mwetege okukola ekintu ekigenda mu maaso. Amazima galina okuba amazima n'obulimba bufuuka obuki? Obulimba. So basically nja kugamba nti bw'otunuulira industries ez'ensi endala zikulaakulanye. Ne wano wenyini weekiri actually nti ba promoters balina ekibiina oba chat groups ezaabwe za promoters omutali baki bayimbi. Ba DJ balina ebibiina ebyabwe. Ba bouncer balina UUBA eri. Ne ba Uber bana ba taxi balina ekibiina ekyabwe. N'aba boda n'abebigaali buli omu alina association. Bwe bayita aba boda boda. Bayita boda boda ba cyclists tebayita basaabaze. Okay? Kakati nze nsuubira okuteekateeka industry yaffe nga tugezaako gitwala mu maaso. Music ayawulwe. We are all artists. Mu art mulimu abazanyi bakatemba, mulimu abazanyi ba firimu, mulimu abakuba ebifaananyi, mulimu ababajja bintu binene nnyo. Ne tutandike okuspecializinga. Tumanyi nti bano bayimbi bamukwata microphone. Mufuna bulungi? Nti njako example, tutudda mu nfuga ya administration y'eggwanga, tulinawo Minister of Tourism and Wildlife for example. Ne tubeera ne Minister of Forestry. Kyokka nga te forest mwe mubeera wildlife. Ne baabyawula bisolo okutegeerekeka bulungi. Tuli mu nzigottayo kuba nti nno bwe bayita abayimbi ate mulimba promoter, ate mulimba bouncer, ate mulimu ba waiter, mulimu byakoze bitya. Ensonga tejja kugguka. So mbadde nsuubira nti okirambulula obulungi twawule nti bano bayimbi bamukwata microphone. Twekolemu ekibiina era already ekiriwo ekya Uganda Musicians Association. Chameleone gwomu ku ba legend betulina mu Uganda. Abayimbi bavuddeyo ebbanga liweze nga banoonya ani abakiikirira. Lwaki tovayo ne weewandiisa ku abo abakiikirira ku nga gwaludde mu kintu? Maze emyaka 2 nga nkiikirira abayimbi. Abayimba muno n'abayimba ebweru. Nze bendera yange tekoma ku boda njisussa n'entalaaga n'owulira ndi Zambia ndi Sierra Leone. Kati okukiikirira mu nze ndaba lole yange mangikoze ki? Maze yes. Bwe neetika emirimu emingi ate nzije neesimbe kwa president neesimbe ku bwa secretary. Bannange tulina okuzuulayo n'abalala. Kyovula nti Uganda erina problem era nti babuuza abayimbi abanene baani Bebekulu obiwaire Chameleone ne bongerako nabo. Emyaka 2 muri kintu kyekimu. Because the more nga mukisa kugenda kuvumbula abalala kati tuvumbule n'abakulembeze abaki abalala nabo batutwale mu gye buvuddeko Ronald Mayinja yavayo n'agamba ayagala artist bamuwe ministry akulira abayimbi. Kintu kino gwe nga Chameleone okyogerako. Ebyo byali bigambo bye. Era nze ng'omuntu nga sikinoomu bwabanga agwanidde agene mu maaso. Naye ate ssuubira nti akalulu akanga ak'omu kamutuusaayo nsuubira bayimbi bennyini balina omwelekiti nga bamuteeke yayagala.
olina ekintu kyoyogedde wali ngwe tubadde munda n'ogamba mu myaka nga 8 oyinza obuwummuzaamu n'olekera Palaso naye n'atwala mu maaso. Ate ennyingo zigenda zimenyeka. Oyagala yampeza emyaka 5 nga mbuuka wale. Chameleon awo wennyini wazzeemu oluyimba lwa Palaso olwandikuwaki teruli ku bejjozi ku peegi ez'enjawulo abantu bagamba lwaki mu zonna wazzeemu ndikuwaki. Ndikuwaki oluyimba olwo lwa Palaso kituufu naye oluyimba lwa ddiini. Kakati fe abaddamu kitaffe ali mu ggulu ani atuvunaana. Eri yali Saala nga bwe yagisaba n'agifula oluyimba nange nennyumira nange nensaba ngisabe. N'ogimusaba ye. Ate Palaso musaba ntoola butozi. Chameleon gw'omu ku bantu abakiikiridde Uganda mu kuziika Magufuli. Tukyumizeewo katono ku byabaddeyo. Kisookerwako nje yantangaza Bannayuganda nti neewunyanya abakirabanga ekipya ku lwansonga nti mukimanyi bulungi Tanzania nayo mbeeraka Kenya mbeerawo kane Rwanda mbeerawo kane ensi endala. Kakati ekirala nja mujjukire nti emabegako Magufuli ya recognize Joseph Chameleon ng'omu ku bantu abasinze okutumbula olulimi Oluswayiri mu nsi yonna. Kati kyankwatako nnyo ne tufuukana ba mukwano mu mbeera entono ku lwansonga nti ndi mukwano gwa President ekitegeeza mbu muyita nti stori kikyali wange era munyumya bunyo briefly n'emikolo gibaayo gya gavumenti yaabwe era akuyita n'okola kino oyimba. So kati omuntu yatwala obuvunanyizibwa n'azuula nti waliyo Munnayuganda aliye n'atunda olulimi lwabwe n'amuwa respect eyo ne honor eyo. Kati ate bw'atufaako nange mba nfiiridde. So nasituka nengende Tanzania ku lwansonga nti Tanzania bangaseeko nabo kinene nnyo era ne bugenda ku social media pages zange actually nja kibagamba Bannayuganda bannaye nti Tanzania yesinga okubeera active ku pages zange mu insights. Yense esinga okutula ebyenkola. So kyembadde gamba kikino nti kyali kinkakatako nnyo ogendayo ng'omuntu n'okubeera tuli osajja Afirika kyampisa era Abatanzania basanyuka nnyo kwataganako nabo ne bambuuza lwaki ono taze lwaki oli taze ne baganze kasita nkoze ki kasita nze twagenda ddala paka Chato tumuziika nawumbula era Mukama mumuze mulembe. Awo wennyini abaana ba social media ne bateekamu bu Chameleon asosola atwala atya Palaso n'atatwala Wizo. Anti munaye oluusi n'ensawo naye yeepimira olwansonga singa nali nsobola nalitute baasi namba naye busobozi nalina essaawa ezo. Actually Wizo yalina video shoot bamali bamaze okusasula ebima byabwe kuba ne Wizo kenyini yeesobola okukola ki okwetwala naye yali ojjukira oli yafa okufa tebakuprogramme nga tyagenda kufa nkya neweetegekera twagenda omukwatakwatamu nga teyeetegese eno tukasuka. Palaso watambudde ne Kamili watambudde ne Palaso naye biyitinga na social media mbugwe wasabye Diamond Platinum kolabo Palaso tebamutereddeyo kabega. Kakati ngenda baga ku bantu bange njamutegeja mwawule ebintu bibiri mwawule bakabaka n'abalangira nze sisabangako Diamond Platinum kolabo sirwa kuba nti siyeetaaga okusobola kuba nti kinaye abantu oba bali mu ndowooza style nze nagenda mu kuziika tugenze kungubaga twagenda kungubaga era kikyali kitututte era nomukungubaga netukoma twagenda project ya music. So siina bwe nasabira Diamond Platinum project era ne Palaso talina bwe yasaba project yonna twagenda kukungubaga era kyekyatulawe tula twetaaga okukola project tulidde ate nazo netuzikola. Ekisembayo twakulabyeko ebifaananyi nga bitambula wazzeeyo ku university kusoma kibiki ogenda soma cost. Nze ndi kusoma international relations and diplomacy. Lwaki mu university zonna walonzeewo eyo Cavendish eri ku mutindo gwe nayagala gwe lwaki oyambadde bbulu ng'ate wali gamba ya redi buli omu abakolekyesibi wawe nasiima wali convenient nange era ndi Cavendish University pursuing my bachelor degree of international relations and diplomacy. Chameleon ogenda soma kudde ki? Soma buli nsomesa abantu bagamba okusoma kokolioka osoma P1 n'osoma kuva ssaawa 2 paka ssaawa 11 kati digital world yabigonza nsonga okusomera ne wange wakawe basigenze ku university kwenyini naye nga okusoma nsoma ng'oyagala okugenda ku university obabuuza genda obuuza executive director ne ministry ng'oyita Joseph Mayanja tewanda nakulabye nja kuyita ne ku degree yange oli amasala ate bwe naaba graduate ngenda kukola pate nga 8 nokolewa Muzeeyi Mayanja ngende enkole y'abanamuuli bakwano bange mwe kenyini male enkole y'abayimbi male enkole y'abazondo bwenti bingi. Chameleon akasemberayo ddala politics yagwa TV yaffe eri kuki? TV yaffe ebintu bya Uganda mbimanyi bulungi nnyo bakusikasika deno naye nga gamba station yo eri
radio and television abo kikwera ku channel square naye waliwo ebintu bye bansaba byenkyalina okwasaganya okuleka nti ekifaananyi bakizaako weri gwewokera ku TV tojako ate ndina pulani egiteeka ku DSTV Go TV sijamuwa mulimu guno gwalina gwa sipaaka gusintu ogwange gukyali mutototo naye nga yo TV gyeri bakwano bange radio and television alayo ate yo radio yakomawo radio station banseera goli agamba nti aguza radio station emilioni 9 nembagamba olwenda era nga nfaaki ng'ate TV eriko amaloboozi n'ekifaananyi anti bakimanyi gwe Kamiri naye ate era nja kugamba nti buli kimu kigenda na mitendera slowly by slowly ne radio station ejja kujja